mwe mujje mbanyumize story. Eno story gyenjo banyumiza yatuuseewo 2 days ago. Ate ng'omuntu gwe byatuuseeko abeera muganda wa maama wa mukama wange omukazi. Ono nno kigambibwa okuba nga abadde Kadaama. Kadaama yasse mukama we. Kadaama ono babadde babeera mu nju abantu 3. Nga mu nju omwo mubeeramu Kadaama, mukama we ne mutabani wa mukama we. Mutabani wa mukama we abadde ali myaka 3, abadde mwana mulenzi. Omukyalo ono mukama we abadde namwandu nga bba yafa. Kati nga mumanyi abantu beno ebiseera singa basobola okupangisa flat ninga kuli ku relatives baabwe. Shege anomanya nti gundi ali ku flat place mbayo waggulu makato baliwo kazeni we oba ku flat yokusatu waliwo gundi we bityo. Kati Kadaama ono kigambibwa abadde amaze ne mukama we oyo emyaka 5. Ate ngera kigambibwa nti Kadaama ono mukama we abadde amwesiga. Ono Kadaama nno gwe mbanyumiza mu Filipino. Mukama abadde amwesiga nga buli kimu ewaka akimanyi ekigenda mu maaso. Munnange we mbagambira nti wantu awo wabadde wayinza okuba wabadde wantu wabi nga badde alinawo akalembekereza. Toyinza kubeera wantu nga tolinawo kalembekereza oba tolina wonywera tuzi n'omalawo emyaka 5. Okitegeera. Kitegeeza wantu obeera omwaka gumu myaka 2 myaka 3 kiba kigezo olinawo akalembekereza. So yensonga ki abadde asobodde okubeera nabo emyaka 5. So egyo emyaka 5 gyabadde amaze nabo mukama we abadde amwesiga nga we mbagambye. Naye simanyi Kadaama kyaki ekyamutuuseeko oba kyekyambadde ku bwongo. Abantu banene badde balina ennyumba mu nju. Ngera Kadaama akimanyi nti mu nju omwo mulimu emmundu. Ngera amanyi ne weeri. Kati munnange bano oyo omukazi abadde mu bado. Ababado it's like a tribe nga bulaba nti Basoga, Bagesu, Banyankole bichi twatugende neno gyebiri. So bano badde bagwa mu kika ky'Ababado. So kigambibwa nti Ababado no mu Saudi bakirizibwa okubeera n'emmundu mu mayumba gaabwe as long as balina ebyogera ku mmundu ezo oba ku mmundu eyo. Bw'obanga like ogifuna mu mitendera emituufu okizibwa okubeera nayo for security purpose. Era government yaabwe ebakirizibwa okubeera nazo. Kasita obanga ogirina mu mitendera emituufu ngera bakimanyi nti ogirina. So neno ne baneeno babadde balina emmundu mu nju yaabwe era nga bakimanyi nti balina emmundu. Ne Kadaama abadde amanyi emmundu weeri. Olunaku lwakedde ng'olulala Kadaama ng'akwata emmundu munnaye ngatta mukama we ne mutabani wa mukama we. Naye nze simanyi Kadaama ono ki ekyamubaddeko. Oba yadde alowooza nti asobola okubatta n'amaanyi n'agenda bw'atyo n'agenda nga like n'abulawo like ne watabeera wadde ne katresi n'akamu. Kati munnange omwana we yakubye amasasi omu ku balelative abali kwekyo kiflaati yawulidde amasawundi y'amasasi n'avaayo alabe kyekituuseewo like lwaki awulidde sawundi y'amasasi. Munnaye mu kuvaayo yasanze Kadaama ali mu kudduka ng'akutte akaveera ka bbulaaka. Amubuuza olagawa lwaki oli mu bwangu ye ng'oli mu kutya ki ekigenda mu maaso. Nerabye mpulidde ebivuga ng'amuga todduka sooka okomewo emabega amukwata amukulubusa amuzzewa ku nju kwabadde babeera. Bagenda otuuka mu nju nga munne Kadaama tasse mukama we nga Kadaama asse mukama we asse naani ne mutabani wa mukama we ng'emirambo giri awo ebiri wansi ku ttaka n'emmundu ng'eri awo. Omusajja oyo nga bagambye nti like badde ku kalina nga kuliko relatives ab'enjawulo. Omusajja ng'asooka ng'akubira poliisi ejje erabe ki ekigenda mu maaso. Poliisi ng'ekwata ekkubo ng'ejja binda nti like evidence zabaddewo already bali bafu bali awo babiri emmundu weeri. Kadaama nga poliisi emuhandulinga nga poliisi ekwata Kadaama ng'emutwala. Eno ebakukwata ngosse naawe obeera waakuttibwa. Tebakuteeka kalaba wabula akusalako obusazi ensingo bati. Gavumenti batesobola kukutaasa ne bw'okola otya baba tebasobola kukutaasa nti bakulwanire bakuzze ewammwe. Ate ye famire teyina kyesobola kukolawo. Kasita oba ngosse wano mu Saudi obeera naye waakuttibwa. Munne Kadaama bino bye mbanyumiza mbagaye byakayitako 2 days ego. Bw'atyo Kadaama bwe yafiiridde obulamu naye nga kigambibwa nti mu kaveera ke badde adduka nako mumwadde mulimu golodi wa mukama we nga yina yamukuŋŋaanizza amutese mu kyaveera ne ssente bye yabadde adduka nabyo. Olw'abasendozi yadde oba yabadde yabala nti bw'abatta ng'akwata golodi oyo ne ssente nga adduka oba ng'abulawo oba ng'agenda mu nsi yaabwe. Naye mulooza kyasobodde tekyasobose.
Kadama bwatu bwe bamukutte, Kadama nga bamutwala ku poliisi, kati Kadama naye bamusse. Bali ababiri bafudde yabasse ne Kadama naye ne bamutta. Byebyo ebyatuuseewo. Nze kyova ebiseera ebisinga sinenya banino bantu butatwesiga. Osobola okubeera mu kyumba kyeno nga oluusi mu nju mulimu kamera nga bakumontaningirako bakulaba. Oba oluusi ne bakuteeka mu nju nga buli lumu gy'ogenda okulongoosaamu mukama wo akugoberera like n'ogenda okulongoosa essenge kye n'omulaba nga waali awo atuddeawo ali ku ssimu ye naye ng'akulaba olongoosa, oba oli awo ayimiridde n'ogenda oba okulongoosa bisenge by'abaana nga waali akufulowinga bw'ati. Lwa nsonga abantu bena abamu tebeesiga bakozi. Oluusi nze mba nenya kitono, okiwulira, mba nenya kitono. However ffe nga bakozi biyinza otunyiiza kilwaki omukazi annondoola alowooza ngenda kumubba naye oluusi oba nenya kitono lwa nsonga abantu abamu tebeesigwa. Kuba kati neebuuza Kadama ono ku myaka 5 gy'abadde abadde nabo abantu abo nga bamwesiga like lwaki abadde ayagala okubabba, lwaki aba abatta ate ababba ate agendi. Waba yabadde akoyi yandibadde ayogera nti akoyi n'atambula n'agenda n'atababba. Naye emyaka 5 nobeera n'abantu like ate n'oyagala n'obatta n'oyagala oveewo ng'omaze okubatta ku myaka 5. Kuba singa ade bamwisa buyi yandibadde yatambula dda n'agenda teyandiwezezaawo myaka egyo 5. Abitunuulira ne bikusobera naye nga byebyo mba temunnabitegeera byebyo munnange. Ono Kadama yabadde mu Filipino eyasse mukama we n'omwana wa mukama we era kati wenjogera naye mufu kapooti.